taginga mwami Museveni tetukyasekera mu ggwanga Uganda lyaffe. Gwe mondo byebiki omaze okufera obbi abantu ssente bwebyo byabusiru bye mukola ne tugenda bawandika mu blacklist mwe bamondo mu black books. Abaana baffe bajja bazika nga muli balamu temusagira mu ggwanga. Musimanya Edweke Lwabogo. Edweke yali akulembeddeko kampuni ya Kasasiro okulembera Uganda. Bannayuganda bameka bamumanyi. Mwami Museveni eggwanga ne nimulisa ku levo mukayanira buyinza obw'abantu. Twaswadde eggwanga Uganda. Dubai Expo 2020 tebayi Mukama Katonda basajja mmwe muswaza mwami Museveni mumutaginge. Mwami Museveni oswaza, wallahi ya Mungu oswaza. Baganda bange nja bategeeza kambalage ekintu kino mukirabe. Tumbiza videos n'ensonga nkulu za ggwanga za parliament yaffe. Dubai Expo 2020 government releases 3 billion. Bana basajja babbi babuyabuya abeetaaga okusiika nga balamu okuviira ddala ku mwami Museveni okoma ku mwana we asemberayo ddala ne bakola nabo. Lwaki bwe buba bubbi babuyonka mu mabeere? Biliyoni 3 zasayiningirwa ogenda okola kye bayise Expo e Dubai myaka 2020. Bano abasajja olw'obukyayi bwe batuyinako nga bannayuganda. Bano abasajja olw'obubbi, effubitizi, enkwe, obulimba, obusi, okusosola mu mawanga. Sente ezo bye bino wammanga bye baalaze ebikolebwa e Uganda. Mulirisa bulungi. Omuswadde nnyo mwami Museveni. Lato Miliki kampuni ya Salim Saleh. Lato Miliki kampuni ya Salim Saleh. Byebyo bikolebwa e Uganda. Nenga mwami Museveni bw'otuula wansi bajjajjaffe bye bino eby'obugagga bye baali balina. Era ebyamaseewo biliyoni. Basajja mmwe muli babi. Biliyoni 3 ne bateeka buno obuta eno kampuni ya Natasha. Obusima babuyita waliwo obuto obuli wansi obulala, waliwo obujaani obw'abaana w'aboogo. Okuba abasajja mmwe muswaza ne baleeta n'ebibaawo nti nabyo bye bikolebwa e Uganda. Ngenda kusensulira gavumenti eno. Era ow'emmeme entono va ku vidiyo eno ogende taginga mwami Museveni omugambe mumira nsanafu of Uganda amaze okutuuka. Ne baleeta akanyonyi ka Bombardier. Mwami Museveni ne gavumenti yo ne basajja mmwe muswaza. Temukyaswala muswaza buswaza. Bombardier gwe mwami Museveni wajja mu Uganda wano wasangawo ennyonyi mmeka. Ne musitunda, ne museekusa, ne musibba. Such a shame on this stupid government. You people, you cannot think. Billion. Satusala so mwami Museveni. N'olinnya ennyonyi okutambulako kw'amasewondo za biliyoni 2 ogende Sudaani, ogenda wa UAE. N'oyambala bulungi essuuti omusajja ategeera. N'oteekamu engatto n'abajaasi n'ofuna ne bakubira saliyuuti. Naawe n'ozimba nga pulezidenti wa Uganda. N'otuuka ku kisaawe gwe wennyini. Nomunnange n'obeera mu bakulembeze banna abalala. N'otuuka wali munnange naawe n'otaswala omusajja nga ggwe obubokisi 2 katongole bwagabira abantu b'omundeeba nga nange sigaba 2 n'abasajja n'oyambala bulungi omukulembeze akulembedde eggwanga Uganda erifiiriddwa abantu obubokisi obwo. Musajja gwe badde ogeze kwanjula bannaye muswala naye mbasajja mmwe muswala. Tunuulira kabineti gye yatambudde nabo abavandimwe. Sebo omukyalo oyo mulaba omuvandimwe eyabadde aliraanye olanya ne mwambala bino ebikugiro byammwe eby'e Rwanda. Waliwo yayambadde ebya yero
notunulire bivandimwe ebitumanyirira mu ggwanga lyaffe laba Lato Miliki oba mwabironseewa mukola accountability eya biliyoni 3 notunulira abazeeyi nga bano tunula buno obuntu oba mwaburonseewa ensi yaffe for God and in my country. Ignatius Musanzi Kangafe Grace bingiranga araba bino Benedicto Chiwanuka gwe masanya ne mugenda mwaguse bino bimasayi bye mwaguse kozi babitunda bimasayi ne basajja mwete muswala mutujose mutuswasiza international banange bimasayi ne mubiteeka ali mu bye bikolebwa Uganda nega engoma okubayo musajja ono mubi era engoma balonzeeyo mbandimwe zezitanyirira balese mbandimwe mwami Museveni mwami Museveni bana Uganda wotutuusiza bambi ne bakuterekera red carpet ebisimbe ebiryo birengera tunulire enguudo gy'obadde oyita nenga nja kutegeesaako mwami Museveni wonna wooli nti ssebo ebyo biwalabye mwami Museveni nja kutegeeza mukama wange toli mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukama wange ekyo kimenyawo Idi Amini dada omukambwe nja kutegeeza Idi Amini dada yali awa foreign aid eggwanga lya UAE nga tonnajja ngero obuyambi babujja wano baabasooka UAE okufuna obwetwaze naye gwe olw'omulugubo oguli mu gavumenti yo bino byoyagaliza Uganda kuvuga bugaali mufukirire basajja mmwe mulimba basajja mmwe nsebakyawe basajja mmwe ne lwaki ekyobusuubuzi ekisinga bannayuganda gye wagenze ssebo ng'olowooza muzira babatundanga babaddu abawala abato bali eyo era omukago gw'oli musanyufu musajja gwe Lato musima Lato tunulira e Rwanda sente mwasijjana ezaakola e Rwanda olaba e Rwanda bye balase bye bakola e Rwanda bye balase mwe mulaga mata kyekyobugagga olw'okuba muli bamunya busa Uganda mulaga Lato Miliki. Can you imagine? Emwanyi salaga mwami Museveni emwanyi salagawa pamba yalagawa kotoni yalagawa emwenyonyi zaffe zalagawa eggwanga walisanga gaga muleme kubusaabusa bantu notaswala noleeta konvoyo balaga amata. Can you imagine? Biliyoni 3 zalazeewa. We need that money.